إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اتقوا الله وتزودوا من دنياكم لآخرتكم. تزودوا من حضركم لسفركم. تزودوا من غناكم لفقركم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. amatendo ga Allah jalla jalalu atuwadde kyengera ky'obulamu, atuwangazizza okuva ku jjuma eyayita n'atuyingiza ku jjuma eya leero nga tukyali balamu. bannaffe abamu Allah yabagerera, newankubadde nga baali basuubira nti ejjuma ya leero banaagisaala, Allah n'abagerera okufa. Essaawa eno bali mu ntaana zaabwe. La nahisu anhum shay'a, tewali mawulire gonna ge tulina gabafaako. Wala nadiri maadha hunak, era situmanyi kiki kigenda mu maaso mu ntaana zaabwe gye bali. Allah jalla jalaaluhu ayina be yagerera nga bajja kubeera mu malwaliro. Era essaawa eno osanga babadde basuubira okusaala naffe ejjuma, naye Allah takkirizza. Bakyali mu malwaliro, abamu amagulu baagawanika, abamu baliira mu bupiira, abamu la hawla lahum wala quwwa, tebalina bwekyusizo bonna, bawangaala essaawa yonna nga bali mu bulumi. Hakadha qudratullah. Basseruganda b'ekitiibwa, Allah bw'atyo bw'agera. Nkakasa nti wali kisinzibwa mu biriwo okuggyako Allah, era neeyongera okukakasa nti mazima Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama muddu we era mubaka we. Nkuutira omwoyo gwange n'ejjammwe basseruganda okubeera nga mutya Allah, era neeyongera okubasaba tunyiikire okulongoosa emirimu gyaffe, kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba alkayisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da almaut. Omuntu gwe bayita omugezi yoyo eyeebanja yekka n'akola ebinaamugasa ng'avudde mu kufa. Bw'anaabanga afudde, Allah yeetaaga mirimu. Idhan alkayisu minna man yashtaghilu kathira isti'dadan li yawmi arrahil.
ayitibwa omugezi y'oyo atewaana ennyo ng'agezaako okutetenkanya olunaku lwe banaamubika ensi eno ng'agivuddemu wabeerewo kapito wagenda okubeera ng'atandiikira. alladhina sayajtami'una ba'da firaqihi ad-dunya lisolati ljanaza, balyoke babeere nti abanaakuŋŋaana nga gw'obadde omaze okujjuluka okudda ewa Allah nga bakuŋŋaanya okusaalira solatu ljanaza eyo ebeere ziyadatan ala ma dhahabta bihi au biha, ebeere nga nnyongeza ku ekyo ky'onaaba ogenze nakyo mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu. Basseruganda ab'ekitiibwa, Allah jalla jalaaluhu yatutonda buli omu alina endowooza ye. wa hunaka man yarda an yara ashabahum fi ni'am, waliwo abantu abasanyuka ne basiima nga balabye bannaabwe nga balina ebyengera. Oli n'awasa omukyalo omulungi, oli n'asanyuka, n'agula emmoroka, oli n'asanyuka, n'aba ng'aguza olugoye, oli n'asanyuka. Eyo gurupu weeri. wa hunalika man yahsuduna nnasa wa hum alladhina yatamannawna law tazulu ni'mata allati ala akhihi, yoyo omuntu eyegomba nti munnange niwankubadde ng'aguze emmoroka naye emmoroka yandibadde emuvaako, niwankubadde ng'awasizza omukyala naye omukyala yandinobye, niwankubadde ng'aguze piki naye piki bandigitutte. Omuntu oyo abeera ayina ensaalwa. walladhi yaqulu anhu sallallahu alayhi wasallam alhasadu yaakulu alhasanati kama taakulu nnaaru alhataba. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogera ku nsaalwa n'agamba ensaalwa singa obeera ng'obadde nayo eri ebirungi by'omuntu ne biggwaawo nga bw'olaba omuliro bwe gumeketa enku ne ziggwaawo ne wasigala nga tewasigadde, kitegeeza ensaalwa mbi nnyo. N'omuntu bw'abanga alina ensaalwa abeera alina okukola ennyatewaane hatta yara anna ni'mata akhihi tazuul, mpaka lwajja okulaba nti ekyengera ekibadde ku muganda we kivuddewo. wadhalika an turukin shatta, ajaggezaako amakubo gabeere mangi asobole okubeera nti ekyengera munne kyafunye akijjawo. N'okusingira ddala an tariqi sihiri, abantu bakozesa eddogo. fataalaw bina ma'ashara al-ikhwa linudhakkiru anfusana an as-sihr. Basseruganda b'ekitiibwa abakuŋŋaanye, njagala mumpe ebirowoozo byammwe tubeere nga twogera ku ddogo. as-sihru haram, eddogo lil haram. wa ta'allumuhu haram, n'okweyigiriza eddogo kiri haram. wal amalu bihi haram, n'okubeera nga okozesa eddogo kiri haram. wal bahthu anhu haram, n'okubeera nga olinoonya kiri haram. inna as-sahira ma'ashara al-ikhwa yakunu mushrikan ma'lum ash-shirk. Omuntu yenna singa abeera mulogo, singa obanga onoonya abashiriku tomubuusanga maaso. waman huwa as-sahiru ma'ashara al-ikhwa, omulogo yafaanana atya? Omulogo yoyo akola ebintu bye liyadurra al-akharin, asobole okubeera nga akosa abalala. imma bimaradin, asobola okubeera nga akola eddogo lye omuntu n'alwala. au bizawali ni'matin, oba n'akola eddogo lye ekyengera munne kyabadde afunye ne kivaawo.
idha kana dara singe bange badde nyumba akola dogolye hatta tahtariqa daru mpaka nyumba nekwata omuliro era singe bange badde moroka akola dogolye hatta tahduthu haditha mpaka wabera wa accident. inna as-sahira kullama dakhala fil mujtama yufsiduhu omulogo yenna bw'abanga ayingidde mu community ajonona. Allah jalla jalaluhu kyeba tugamba wala yuflihu as-sahiru haythu ata, omulogo yenna wabeera abadde tasobola kubeera nga alongosaawo. wa inna as-saharata ma'ashara al-ikhwa wa inna as-sahira ma'ashara al-ikhwa yufsidu al-mujtama, omulogo yenna buli wabeera mu community ayonoonawo. yufarriqu bayna al-mutahabin, ayawukanya wakati w'abaagalana. yufarriqu bayna al-mar'ati wa zawjiha, ayawukanya wakati w'omwami n'ebbaawe. wa yufarriqu bayna al-waladi wa abiha, ayawukanya wakati w'omwana ne taatawe. n'ebintu bingi omulogo by'alina okukola. wa min ajli dhalika faqad amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam biqatli as-sahiri, n'okusinziira ku buzibu omulogo bw'aleeta, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulagira tubeerenga omulogo tumutta. era ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sahaba atugamba bwe batugamba nti omulogo attibwa qatalna thalatha, bakola ekikwekweto ekinoonya abalogo ne battayo basatu bokka. ya habadha law udna ila zaman Umar ibn al-Khattab, zitusanze singa naffe tubadde tuzzeeyo ku mulembe gwa Umar, twandibadde nga tubanoonya abalogo abantu tubamanyi, ne ku rediyo babeerabeeranga, ne ku zitivi babeerabeeranga, n'ebipande babeera babiteekawo, abantu babawaana, abarediyo babawa platform, abamu bajja ne babawa talk shows, naye nga temumanyi ma waraahum, kiki ekiri emabega waabwe. inna waraahum a'mal, abalogo abo bemuwa platform ku rediyo zammwe, abalogo abo bemutunuulira ku tivi nga balanga, abalogo abo abatimba ebipande ne mubisoma, ne bawandiika ebigoye ne mubasoma, abantu abo babi. walau kuntum ta'lamuna sharrahum, singa mubadde mumanyi obubi bw'abantu abo, lama hadathtuhum, mwandibadde temunyumya nabo, walama akaltahum, mwandibadde nga temulya nabo, walama ishtahum, mwandibadde nga temuwangaala nabo. naye olw'okubeera nga temubamanyi, babawa engalo ne muzikwatamu, babawa ne sente ne muzirya, bawita ne ku mikolo ne mugenda, n'embuzi ezibadde nga za saddaaka mwabazirya ennyama nga mulabye, kubanga mugenda kitegeera ku nkomerero nga nammwe bennyini qad waqa'tum dhahiyatan lahum, mugenda kubeera nga mwe sacrifice. ayuha al-ikhwa, baseruganda b'ekitiibwa bampuliriza, inna as-sihra bada'a min zamanin ba'id, eddogo lyatandika dda nnyo zamani Sulaimaani alayhi salam, lyatandika ku mulembe gwa Nabbi Sulaimaani alayhi salam, ne libanga eddogo liwangadde ne lijja nga libeerawo ku mulembe gwa Nabbi Musa alayhi salam, ate lyayitirira ne lijja Abayudaaya baalisikira ku mulembe gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, nabbi kennyini ne bamuloga n'abula katana yaafe. Aisha radiyallahu anha ategeeza mu hadithi entuufu, agamba suhira Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nabbi baamuloga fi mishtin wa mshata, nabbi baamulogera mu kisanyuruzo. omusajja omubi gwe baali bayita Lubaidu oba gwe baali bayita Labidu mutabanyi wa Al-A'sam, omusajja oyo yali mu Yudaaya, yali musajja mubi nnyo.
abayudaaya banne bajja abaali abalogo ne bamugamba laqad jarrabna muhammadan bikulli nawin min as-sihr, tugezezaako nnyo muhammadi okumuloga, tumuloze naye eddogo ligaanyi, naye kati gwe Lubaida nga bw'oli nti gwatusinga mu ddogo, tukolere ku nsonga. Allahu akbar. Lubaida n'akola ku nsonga, yagendanga ewa nabbi sallallahu alayhi wasallam, nabbi nga tamanyi Lubaida anoonya ki. Mpozi yali anoonya obusanyirizo obuti obukutuka, yali anoonya enviiri nabbi z'asanirira, yali anoonya enjala nabbi z'anaasala, asobole okukwata ebintu ebyo ayongere mu sayansi abeere ng'amuloga. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agenda okulaba embeera ng'ekyuse, n'agamba Aisha, n'amugamba ennaku zino nga seetegeera, nga nnengera embeera nga si ya mulembe. Allah jalla jalaaluhu kyeva atuma malayika bbiri, malayika ebbiri ezo bwe zijja ne zimutegeeza nti embeera gy'olimu essaawa eno, laqad saharaka Lubaidu, Lubaidu yakuloga. Lubaidu yaddira obuti bw'ekisanyiruzo obwamenyeka, naddira enviiri ezaali ziva mu kirevu kyo, naddira n'ebirala, n'ateekamu akati ke yajja ku kigundi ky'entende kye wali otuulako, n'abissaamu eddagala, n'abiteeka wansi mu mazzi. Lyeddogo erikutewaanya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ategeera nga Lubaidu yamuloze, era bwe yamala n'amuyita n'amubuuza, ya Lubaid, ma hamalaka ala dhalik, lwaki wakoze ensonga eno? Kyeva amutegeeza n'agamba, bannange bazze ne baŋŋamba nkuloge. Oyo Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Jibrilu alayhi salam kyeva ajja n'akola omulimu gwe, n'abeera nga yagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam, tereera nkujjanjabe. Nabbi n'atereera n'amukwatako, n'asoma edduwa n'agamba nti bisimillahi arqiik min kulli shay'in yu'dhik wa min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfik bisimillahi arqiik. Bw'amala okusoma edduwa eyo, Nabbi n'awona. Ebintu ebyali mu mazzi ne babijjamu, Nabbi n'awona. Era Nabbi Aisha radiyallahu anha amubuuza n'amugamba nti inni qad shufitu, nze bamponyezza, mponye. Mukimanye nti Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yali ategeera embeera yonna, naye omusajja Lubaidu mutabanyi wa Asam anywera aloga Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Baloga Nabbi gwanaasigalawo, baloga Nabbi ng'omuntu akitegedde nti Nabbi agenda kutegeera, naye n'asiba ennyama n'amuloga, gwanaasigalawo. Baloga bamaseeka abalina aya ez'ejjanjaba, abalina edduwa ez'ejjanjaba, gwanaawona. Abantu si balungi, balungi nga bakusekera. Laqad makathtu sanawat, experience yange namala emyaka baada audati mina Sudan, nga Sudan nvuddeyo, namala Sudan emyaka 4 n'ekitundu nga sikomyewoko, ninkomawo n'empapula zange na buli kimu, nineeyagalako nazo okuziraba okumala emyaka 2 gyokka. Wallahi nimmala emyaka 7 nga siraba ku mpapula zange yadde n'akatono. Bannange abalogo bajooga, mu kaseera ako ne Rukuya nali nzisoma, naye omukazi oba omusajja teyakwatibwa nsonyi, n'agamba nti ono katumulage, katumuggyeko empapula zonna, ngenda okukebera briefcase nga temubanga mu lupapula, ate nga tebagimenyangako, ate nga nze abeera n'ebisumuluzo. Era emyaka egyo ng'oli mwaŋŋamba nti imaamu leeta empapula zo, tulina omulimu mu state, ng'omulimu baguntwalako, siina mpapula, abalogo baazitwala. Emyaka 7 nga siina mpapula, bali bantwala e Rwanda nga siina mpapula, bali bantwala e Tanzania, papula sirina, baazitwala. Okutuusa lwennamanya Seeko omwe Nakasero nimmukubira, bwe mukubira nimmunyumiza, n'ambuuza wayiseewo emyaka emeka, nimugamba 6. Yagamba nga wakeerewa. Naga ky'olina okukola an taqra'a surata al-Baqara
yaumiya olina okubeera nti buli lunaku osoma suratul Baqara omulundi gumu, era osome suratul Jinn olunaku emirundi 7. eyo yalinga contract, buli lunaku nga nyina okusoma essuula ezo. Nazisomera ewikisi 3 nga nzisoma. Experience yange mbani mu nnyumba nebase mpulira abantu abasekera ku ddirisa. Bwe mpulira abasekera ku ddirisa ngenda okubeera nga asisimuka okumanya bani abasekera ku ddirisa. Empapula zikunkummuka mu kisenge kyange. Ngenda okusaako ettaala okuzeetegereza ze shahada zange. Zikomyewo oluvannyuma lw'emyaka 7. Balogo bajooga, balogo baloga. Ndagala abali mu kutuba eno olwaleero mukimanye nti omulogo nga bwe yasobola okuloga Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, gwe talina kyakulabamu. Anta la tazilu shay'a, tolina kyozitowa. Experience yange sobola okubongera endala, kamongera endala. Nalina akaana akalenzi ku myezi 4 kubaali bakanonye. Saa 8 ogw'ekiro genda okudda egulu omwana akabira mu ddiiro gwe twebasiza ku katanda. La hawla wala quwwata illa billah. Kakati nga nyina ekinkutta ku buliri nga sobola kuvaako. Njagala okukola adhikari nga sisobola olulimi nga teruwenyeenya. Naye nga mpulira abakaayana atumulekera omwana. Bagamba ye mwennyini, twagadde ye mwennyini. Tutwale omwana. Twagala ye mwennyini. Bwe nfulumya ekigambo subhanallah, ninfuna amaanyi agasituka. Nzigyayo omwana mu ddiiro, nimmuleeta, nimmuteeka awo. Mu kaseera ako nalina radio cassette nga nsuzaako Kulaani nga kaseti esoma gye basooka okuggyako. Nga buli lwenjizaako nyiga epeesa neyenyiga neevaako, nenyiga neyenyiga neevaako, ng'eringa eweddeko ninkyusa, ninginyiga neyenyiga negaana. Balogo bajooga. Bassaluganda bakitiibwa bampuliriza, inna sihra waqi'iyya, eddogo weeriri. Inna sihra waqi'iyya, bajjamba eddogo weeriri. Era accident ze bulaba ezinyoose si bugulavu bw'abantu butamanya kuvuga. Abantu bamanyi okuvuga. People have driving permits. People know how to drive. Naye bakusindikira eddogo n'owunga mu katono bwekati n'ova ku kkubo n'oloolinga. Ogenda okudda engulu ng'oli mu janaza. Experience yange era omusiraamu yali anvuga tugenda Kampala. Nimutulako mweti nga mulaba asumagira. Nimugamba yimirira. Teweebase. Nagamba seka neebase bulungi. Oze tovuga yimirira. Oli kwebaka. Tujja kufuna obuzibu. Nimugamba vaayo. Ningikwatamu. Nivuga embaliro nga 5. Amaaso ne gazitowa. Nange nimpakinga. Ne tugula amazzi mineral water. Ninga somera mu rukuya. Ninganywa n'aganywa. Ne tuganaaba mu maaso. Nimugamba dakusiteri. Twavuga mpaka ntutuuka e Kampala. Ne tukyuka ne tukomawo nga tazzeemu kusumagira nga nange sizzeemu kwebaka. Balogo bajooga. Kolo babiri baadifudde. Imamu wa Masjidi Nuru n'omulala babadde bagenda Kampala bafudde. Mmotoka mwalimu eddogo. Litwebasa. Omusiraamu omu yannyumiza yakuba emmotoka eyiganga opposite ewamunyegera wennyini awo emmotoka zaali zigwawo nnyo. Omusiraamu nanga nti wonnakubawo emmotoka naye nalengera ekintu mu kkubo nga aninga agenda okutomera. Bwe nalinnya mu kyawakati mmotoka neerema neyingira ekisaalo. Bannange eddogo weeriri naye mu Busiraamu la nu'minu biha, situlikkiriza kubanga shiriki. Buli yenna akkiririza mu ddogo abeera mushiriki.
nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba man ataka hina omuntu mwagende w'omulaguzi aw arrafa. hadithi zirimu ebigambo bibiri. omuntu bwagende w'omulaguzi fasadaqahu bima qala, nakkiriza byayogedde. ngeze waseka neseka yagambye, nagenze wajjajja yagambye, luga nti oyo byalagula byabazima. nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam la tuqbalu salatuhu 40, omala ana ngesola gyosaala Mungu tagikkiriza. era Ibn Abbas agamba nti saategeera nabbi yali ategeeza ana ennaku, ana wiiki, ana myezi, ana myaka. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyeva tuteerawo embeera gye tulina okweyisaamu, gye mwagaana okusoma. kubanga bw'oba olinnye mmoroka, nabbi sallallahu alayhi wasallam akuyigiriza soma basmala, bismillah. nabbi naakuyigiriza sallallahu alayhi wasallam ng'ogenda okutuula okukwata ku siteringi, soma edduwa, alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. bw'obanga omaze bismillah oseemu giya, bw'emboloka bw'etandika okutambula otandika okusoma edduwa, allahumma inni as'aluka fi safari hadha albirra wattaqwa wal'amali ma tarda. edduwa mpanvu muuko, naye mulimu akatundu akagamba allahumma inni a'udhu bika min wa'thai safari, ay allah ngusaba ontaase obukoowu bw'olugendo, wasu'il munqalabi, n'okubanga nkomawo ewaka nga nkomawo bubi, nga nfunye obuzibu, onkumira abantu bange nze kennyini onkuume. ezo edduwa abasiraamu bazigaana, tebalina budde bwazo. kati n'olyoka oyingira mmoloka n'amajinni go gonna ng'oyingidde nago, baasi n'olyoka ogivuga, ne ejjinni ne likulaga rawundi abawuti nga ekulaga weetali n'ogiraba naye nga teriiwo, n'ekulaga weeri n'ekulaga nti teriiwo. twali tugenda okuyingira tuva ku Kiyira, tugenda okuyingira ku rawundi abawuti eri ku mayiro 2 ng'ova ejjinja. musajja n'aleeta mmoloka agiyingiza bwati, nimugamba gwe tolabye ekkubo, nagate weeriri tolabye ekkubo gwe, mmoloka agikubye the pavement bwati, nebuuka negenda waliwe baateeka akagonde kakakira sugar works. obuvuze bubi, nagati nze mbadde sirabawo rawundi abawuti wala. eddogo erimuliko limuganya okulaba rawundi abawuti, nimugamba akati vaayo gwe bwobanga ovuga rawundi abawuti nga tuziraba, vaayo. ndyoke mujjeyo nvuge mmoloka ngituuse embaale naye nga bampa zonna amini gondi gaadi zonna zezinzemu bwezi. bananga omulogo ajooga, omulogo wakusinziira kulwana, amaanyi ge mwakozeseza nga mulwana ku DNA, n'amaanyi ge mwakozesa nga mulwana ku kisiyaga, ge maanyi agalina okuvaayo okulwanyisa omulogo. naye bw'anaabeera ku kitundu kyewammwe nga muwaane, kubanga miitingi z'embaga yaleeta embuzi kwe ziri mmeka 3 muzindekere. embuzi zajja ku balwadde, bagenda abakozesa ddaaka ez'okutta abalala, zembuzi zaleeta ku mbaga. baleeta enkoko, abalwadde ze baleese ate zibeera myufu, zibeera njeru, zibeera nzirugavu. aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa jami'a almuslimin tubu ila Allah ta'ib min dhanbi kama la dhanba lahu. alhamdulillahi hamdan kathira طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة وسلام يليقان إلى خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kasiruganda bekitiibwa tuli ku kigambo eddogo mu bakyala lyayitirira, era risaaki yange gye nkoze mu nnaku zino entono egamba nti ku buli basajja 10 kuliko abasajja 7 nga bakyala baabwe balogo. gw'olaba layini za Aisha Kendeera, omwami baamuliisa akaagala amale aswiri addeyo ewaka,
essaawa eno abantu baagala kudda mu buzzi magezi, naye bagenza okuddamu amagezi nga bamaze okulya empombo ez'ennyama ennamba, ez'enkoko ennamba ku buko nga tezirimu munnyo. Ma hiya alhikma? Lwaki abantu bafumba enkoko ng'ate ya luwombo nga terimu munnyo, ate nga bagiwa mugole yekka, ebeera laavu kumwagala nnyo, ye gwe babadde baagala ennyo, lwaki tebamuteekeddemu munnyo enkoko y'okuwooma gwe batagamba nti pressure ayina mungi, ayina kendeeza munnyo, lwaki bagumumma? Abologo bakulwanyisa bulwanyisa. Ekigenda okusooka kuba kutuulako salaamu, tetugenda okuzzaako, teri kunyumya nabo aduuyi. Njagala okutegeeza nti omulogo ni bw'anaabee na muganda wo agenda kubeera muganda wo olwaleero, naye enkya bw'anaafuna omulabe wo ayagala agenda yeewuwe nti seeka lutu oyo munkolereko, wallahi agenda kukolako, agenda kukolako. Bulyoka olabe ng'ebintu biganye. Omusajja yakaabira wano amaziga, ayina abakyala basatu, naye nga bw'agenda ew'omu akola bulungi, bw'agenda ewa babiri ni bw'ateekamu kukumanga asigala nga atalina kyalidde. Kati oliye yakola kantu ke, yamala okuliisa, oba oli oyagala greens n'akuliisa greens, diiru neggwa, ye yekka yafunamu. Abasigadde bakoowe bamanye nti omusajja endiga yamutomera, bano be bagende, ono asigale ng'ali yekka. Abalogo bakulwanyisa. Omukyala mugambirewo nga wakamuleete, wane wange bw'oleeta eddogo nkutalase, ne idda otuula wammwe, kubanga idda bw'anaagituula ewuwo era agenda kuvaawo ng'ebintu abyonoonye. Ekyokubiri, tudde wa Allah, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Twesigamire Allah bajjamaa, twesigamire Allah. Tewali anaatutaasa mbeera eno okuggyako Allah, kubanga omulimu w'okola tebakwagala okolewo. Majini bagasindika, ogenda ne ku kyalo, oli naakusabayo olukumi alye capati, n'olumuwa n'alutwala ew'omulogo, n'olyoka osiraana nga bw'obanja tebakusasula, w'okola wennyini nawo tebakusasula. N'eziba zigudde mu kkubo ez'okulonda nazo nga toziraba, eddogo likulondoola. Tugenda kukola ki? Sheekh omu yali asomesa n'agamba nti bw'obanga wafunaafunamuuko bw'oba ogenda ewaka, gula sukaali pimira ddala abeere mu mmoloka. Oli bw'asaba olukumi ng'omuwa kiro ya sukaali, tomuwa ssente. Abantu babi, abantu balogo. Omusajja yalwala nga mmaliriza, yali wa Budaka. Omusajja ne bamuleeta mu General Clinic, omukyala najja wano ng'akaabira wano amaziga, ningenda mu General Clinic, omusajja nimutunulako bwenti, wallahi nankwasa ennaku ng'omusajja mulaba ali kaseera akasembayo. Mbuuza dokita, twino konza omulwadde wange abadde ki? Naga nti omuntu oyo muleka awummule, tunoonyereza okunoonya okusooka, situlayo bulwadde. Ninkomawo wano, Allah asaasire seka wange omu wano, nimugaa nti genda mu General Clinic ojjanjaba omusiraamu. Majini gamutta, majini gatuga, amajini gagenda kukutula emisiwa, ogenda kufiira mu tulo. Bagambe nti gundi yabadde mulamu wano, naye ng'ogenze. Sheekh n'agenda mu ddwaliro ajjanjaba omusiraamu, bwe yamala okumusomera lukuya, wallahi bamusiibulako olwo lwennyini ng'omusiraamu abonye gwe baleeta ng'ali bubi. Musiraamu wa Budaka, n'oluusi wabeera mu tawuni wano wasaalira, yali agenda. Naye ng'obuzibu buliwa, neiba yamugambako ng'olima bubi, ng'olima bubi. Naga ati neegendereza, mu kumwegendereza n'amusimba ejjadu, dayiri mutta.
ologo babi naye twesigamire Allah bwe tunamwesigamira abakola eddogoba n'alikola naye tugenda kusigalawo nga tutambula batuuke n'okugamba nti abo tubaveeko tebalogeka naye nga si kugamba nti munaabeera bazibu nnyo nti mmwe temulogeka wabula munaaba mulira security ya Allah nga yebakuuma. Kubeera imaamu kibi, emirandira gibeera awo, okubeera mu kifo kyonna kyamanero si wano nabwo obuzibu. Obeereko wetwale omutalina kintu sekatwale sukulimu mu omusaala emitwalo 5 mwemba seerabidde naye emitwalo 5 otirako muno emitwalo 5 bwe kiti otta muno nibwe zibeera miliyoni 10 otta muno. Naye twagala tubagambe nti abalogo mwena n'ababayambako mutebe munayagala okutta mukosebe munayagala okukosa naye ffenna tugenda wa Allah, tugenda kucakala ewa Allah wallahi nga tubalabi mubonyeebonye abantu be baloga bajja kubonaabona, tujja kubonaabona oba tufe ng'eddogole mukola lyelitutta tufe naye ffenna mu maaso ga Allah tusisinkane mutuwe wallahi bagenda tuwa. Nange nzijukiza Seeka Haji Kyanjo kye yagamba nti kambeere mu mbeera eno eyampa obutwa asanyuke naye mu maaso ga Allah agenda kunsasula. Mubonyeebonye bannammwe emmoloka zibatomere abakazi bagende amaanyi g'ekisajja gagende baboneebone nga tebalina mirimu. Omusajja yali namataala awo yalina ssente baaloga omusajja oli ningendayo awali sofa seti nga y'amaanyi n'aleeta akasampo okunjalira kenatuulako mu ddiira ewuwe wallahi abalogo bajooga wallahi abalogo bajooga. Kakati bw'omala enswala todduka tuula omala okusabira abalogo abo. Allah nkusaba ontaasa abalabe bange bemmanyi ne besimanyi kiddiŋŋane. Allah gwe wa buyinza, Allah gwe alina amaanyi. Abalabe bange bankolereko, abalabe bange bankolereko. Mungu agenda bakolako onaagenda okulaba nti omulogo gundi yafudde, omulogo gundi yafudde. Ate mwe bayimamu mulekeraawo okusaalira abalogo kubanga si basiraamu. Baseruganda b'ekitiibwa nga tumaliriza topiki y'eddogo nja kugiddamu olulala ate okwongerako naye nga research gye nakoze neetaaga utuba za mwezi utuba 4 nga njogera bwogezi ku ddogo, nga njogera ku ddogo nkulage n'ebika ebirimu yadde bano abasajja abakulu abeewaananga edda nti baali basoma Alibadiri. Abo bonna baali balogo. Alibadiri kyali kitegeeza ki? Bakoola abafu abaafa e Badiri n'abaafa mu Uhudi ne babakoola nga banyooteza obubaani bwe bataddemu omunnyo n'ensanafu n'ensolosozi. Eryo bwe lita abaddogo kibeera ki? Aye twabayitanga bamaseeka naye Mungu yasaasira ogwo omulembe nagwo gwagenda. Bwe ndali embalala Alibadiri baasolwa 2 n'emu nagenda nimbasanga mu kisenyi nga batudde nga bali ku Alibadiri basoma nga nti mumala budde era baamala budde bukyanga basoma Alibadiri mu 9 nga ndi mbalala nakati nkyaliwo mpangadde emyaka emirala gisuukamu 7 kakati bali bamala biseera. Twesigamire ku Allah ebisigadde bijje kugonda. Adhikaari tuziyitirize teweebakanga toyina uzu. Mugule obutabo bwa adhikaari muzeeyigirize. Munywe amazzi ga rukuya, funa amazzi, funa ekidomola kya rukuya, amazzi amayonjo seeka agasomeremu rukuya. Oba naawe kenyini weeyigirize Kurani osomeremu gateeke mu furiji ge mazzi g'oba onywa. Oli bw'asindika eddogo lye ligenda komaawo naye bw'onoobeera obubeezi awo nga weebaka n'obuntu mu matu obuliko ennyimba owedde amajini bwe ganajja ganakukuba olu ffe enkeera nga tukuteeka mu jjanaza nga tukusaalira. Baseruganda muzimbe emizikiti, muzimbe emizikiti era saddaaka bw'oba ogiwaayo okuzimba omuzikiti
Allah musabe, Allah wange mbaddeyo mu kkubo lyo naye nkusaba ontaasa abalabe omulogo mutwale ng'omulabe kubanga yetakwagala yali mu kufuna ssente ng'akosa ggwe mutwale ng'omulabe musaddaake muzimbe emizikiti man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan fil janna omuntu bw'azimbira Allah omuzikiti Allah amuzimbira ennyumba mu jana ate si kuzimba nnyumba kyokka ng'okoma okubeera nti osaddaaka obeera kumpi Allah agenda kuwa security. Eno hadithi weeri eri mu risaaki yange buli oyagala ennyo okukola sunna za Allah akwagala era bw'aba akwagadde obeera kumpi naye bw'oba omusabye akwanukula muleme kugayaala kubanga bwe munaagayaala mugenda kufuna obuzibu. Eddogo linaakuyingira olwaleero togenda kufa nkeera olyoka owangaala emyaka 3 agasigadde oba 5 naye ng'oli mu kubonaabona eddogo lye lyakuyisa obubi n'olwekyo musaddaake. ألا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك حيث قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من السحر والسحر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من السحر والشعوذة يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد الحاسدين. اللهم احفظنا من كيد الحاسدين. اللهم اجعلنا في حفظك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم يا ميسر كل عسير اللهم يسر لنا أمورنا وبارك لنا فيها يا الله يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبلة إسلامية